Nge era abatulaba mwebale nnyo okunjagala mwebale nnyo okunzikiriza mwebale nnyo okunfollowinga musubscribing ate muli likinge munfudde kyendi sebo omanyi nti abantu bano abatulaba emitala w'amayanja nali simanyi nti nange omanyi okwagala kuva mu mutima ate omusajja ayagala mukazi omukazi n'ayagala omusajja okimanyi ekyo anti kwe kwagala okwo kati oyinza okubeerawo ng'agiriko mukazi n'agamba n'ekisajja kino nkyagala nange bwe ntuuka wali nga okitegedde oluganda zaabu sooka olamuse ku bantu era abakulaba balamusiza abasobozi banyabo erinnya lyange jingala jabubande bubi nyamanvundu eri bwawamwoyo ekyo kituufu nnyo bakadde bange nina ekintu ekyankutteko ku mutima ekintu ekya nakati era ekinyigiriza eky'omwana waffe sooka omuweeyo omanyi mulangira tasaba alagira buki bulagizi omumpeereyo edduweemu ate omale onnyonnyole abantu kubanga waliwo n'enkya gwe kijja okugwako waliwo n'omulala n'essaawa y'akaakati akirimu nga gwe kye wayiseemu nze sisaba kyenkugambye sooka omuweeyo dduwa tumale tunnyonnyola abantu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabalamusiza bakadde bange mwenna. Mulangira ayogedde ku nsonga y'omuto. Boli awusinze nandigyogeddeko naye alhamdulillah kandowooze ni Mukama Katonda ogenda kungumya okusobola okwogera ku nsonga eyo nga bwe yabadde nga bw'alagidde omulangira auzu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin allahumma tassalamu minka assalamu alayka ya huzu rabbana zidna ilman warzuqna faman sallallahu ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Amiina. Bannange nno abatulaba edduwe gye tuweereza era gye mulaba nakati ya nnaku ya bulumi naye ng'ate ffe era tetujjaga nti ya nnaku wabula ya ssanyu kubanga teri kijja nga tekiriiko nga Mungu takkiriza exactly era kijja nga yamala dda kubanga obuzibu obuliwo ye nga ye kyova olaba tukaaba nnyo naye ze sikyakaaba kubanga gw'ogenda omukazi nga ye yamwagala kati gw'ozaala omwana wo n'okuba enduulu n'okuba engalo n'osanyuka ye naga gw'osanyukidde tojja kuba naye kuba tojja musobola kubeera naye ojja kumwonoona. Neebaza nnyo Mukama Katonda kubanga yasinga okumanya ebingi ate era neebaza okuba n'eddiini mu mutima kubanga senga saabadde na ddiini osanga senga bye tuliko biwanvu. Embeera y'omuto Mungu okumujjulula okumujja mu dduniya muno omwana ali mulamu nga talina buzibu bwonna era nze kennyini muganda we bw'ajja olweggulo n'aleeta ssente n'agamba zino ssente za kumutayiriza. Ntayiridde abaana kubanga abaana bange bonna 12 bennyina ninamu abaana abawala 2 bokka kitegeeza nti abalenzi 10 ate bonna mbatayirira naye tewali mwana n'omu yali atuuse ku kino ono kyatuuseeko. Era olunaku olw'akawungeezi mutabani wange first born bwe yajja n'agamba ssente za kutayiriza mwana era ku makya kwolwo simanyi oba yali malayika oba kyali ki oba Mukama Katonda yayitiramufu okugaa nti atwagala kwangu yafayo omwana nenkubira amanyi omutayirizi n'angamba omutayirizi kamuleeta. Mbadde manyi muwalimu yakola ogwo. Si buli muwalimu omuntu okuba omutayirizi kitone ate bumanyi so si buli musiraamu nti asobola okutayirira omuntu. Era omutayirizi bwe yajja salaamu aleikum n'ayingira n'atuula n'atusaba omwana tumumuwa omwana n'amutayirira. Ekyamazima yatayirira omwana we yamutayirira tewaali musaayi era nze nalondawo obukuta obwamuvaako ne mutwala omwana ne bamwambaza
era omukyala ne bamuwa etteeka nti oteekeddwa okumuteeka mu pampa paka ssaawa emu eyakawungezi tulyoke tumusumulule. Era bwe ngenda okudda ng'omwana ali mu bulumi akaaba ne mugamba tonnamunaaza ne mugamba leeta ekyogero tumunaaza. Era mu process eyo okumusumulula ng'azimbye ne tumuggyako akagoye ako omusayi nga gujja nnyo naye ng'era gujjudde mu pampa. Ne tumuzaako ey'okubiri sitiiru n'ebeera kyekimu ng'eruwa eri. Ne nkwata essimu yange okukubira omwami eyampadde omutayirizi n'aŋŋamba kankuwa enamba y'omutayirizi yennyini. Abakulaba emitala w'amagye bajja kubuuza ti omwana oyo yabadde mu bbanga ki Allah gwe yakuggyeko? Omwana yabadde agenda kuweza mwezi gumu. Yabadde agenda kuweza mwezi gumu. Kubulako ennaku ntono. So naye nga toyinza kukikkiriza nti yabadde wa bbanga eryo kuba yadde musajja amulangira nga munene nnyo. Bannange lwaki mulowooza nti nabagenze nga nze kyannemye okwogera kuba omwana mazima aga Katonda yabadde mulangira. Omwana yazze n'akabonero k'essaawa ku mukono. Era ekyamazima yafudde n'essaawa ye ku mukono. Si nyambaze naye nga Katonda yagimuteerako ddala. Naye bw'okigamba abantu tebakkiriza. Oyinza okigamba omuntu n'atakikkiriza. Omwana oyo yalaze nti agenda kuba yakwata ku mutwe bw'ati naye nga tugezaako okuggyawo omukono nga tetuyinza kumanya mangu kyategeeza naye nga buli obulamu bukola ki bugenda. Saawa zalinga 7 ogw'ekiro ne tulabira ddala nga kala y'omwana ekyukako eyo gy'abeerako bulijjo. Ne nkwata ekidduka ne mutwala mu ddwaliro era paka twagenda ku ddwaliro lye twagendako emitwalo 6 something gye baali baagala okutaasa obulamu bw'omwana naye essaawa ziwanga ziwera nga 9 Mungu n'amugyamu omukka. So Tayiri ye yavaako olumbu olw'otwala omwana. Kati olinga ate era bantu bangi ne balowooza ne bampa idea okusobola okukwata eyaleese omutayirizi oba sinakindi okukwata omutayirizi. Naye bwe nasirika ennyo kuba bwe nakuba essimu ku yandeetera omutayirizi ye yasooka okuntuukako ku ssaawa ezo ez'ekiro mu ddwaliro. Naye nkiraba nti omusajja ono teyalina kigendererwa kuleeta mutayirizi kutuusa ku buzibu ku mwana wange. Naye kibi nnyo kyasinze okunnuma nze nakwata essimu n'enkubira gwe twaliisa omutemu. Nze namuyingiza mu nnyumba ate nze namutwala nako okumuzzaayo gye yali akola ki agenda. So ebyo byonna abantu bye bagamba nti omusajja mukwate kola ki nalaba nga byonna byabwereere ng'ekisinga kyokka Mukama Katonda yekka yamanyi ebisinga era yaba ategeera ky'oba olaba nze ŋŋamba nnyo abantu. So omwami oyo eyatayiridde omwana kyamukutteko era obudde ankubira amasimu naye ng'atya okunfa esinga naye nga n'amabugo yagaweereza olw'ensonga nti tekyali kigendererwa kye kubanga omwami oyo nali simumanyi nga naye tammanyi kale tewaali nsonga lwaki yali ajja mu maka gange okuntuusaako ekyo kubanga n'omwana yali tamumanyi wadde omukyala. So ebyo byonna nze namusonyiye wabula n'ensaba Mukama Katonda okusasira omwana waffe gy'ali. Kansooke nga tonnaba kumalayo ddala tonnaba kumaliriza tuddamu kano katono nnyo. Wamusonyiye kungulu, wamusonyiye wakijje ku mutima gwo, wamusonyiye olw'eddiini. Mbuuziza ebintu 3 ku byonna. Eggulo bwe twabadde nga tuli okusala kiika y'omwana oyo nayogedde nze ne musajja musiraamu ne ŋŋamba nti saagala kuddamu kuwulira musiraamu yenna mu nsi muno ng'ayogera ku muntu atali musiraamu ti mukafiiri. Oba kiddemu abantu bakiwulire n'omuzinda gukangusembeze. Nkubira omulanga eri abasiraamu mu ggwanga lyonna okulekeraawo okukozesa ekigambo ekigamba nti atali musiraamu mukafiiri. Njagala okubategeeza abassebo ne bannyabo eriyo n'abasiraamu nga bakafiiri. Kituufu. Nga bamusiramula ne bamuwa erinnya lya busiraamu tasaala tatuukiriza ebyo byonna eddiini y'ebisiraamu kye bikola ki. Naye ne weesanga ng'omukatuliki oba omupolesitante oba omulokole ng'atuukiriza ebyo bayibuli byemukola ki byemulagira byemugamba. So mikwano gyaffe
abo bonna baganda baffe era nze bwe ntuuka mu kyaki nga kusonda ssente za kuzimba nsonda bwe ntuuka ku kereziya nyingira buyingizi n'ensonda ssente n'olwekyo ne bwe kuba kusaba mbeerawo ne mpulira bye basaba so tuleme okuvvoola eddiini z'abaganda baffe ffe okwesukkulumya ennyo ku balala n'olwekyo nti omuntu yenna atuukiriza eddiini ye byegamba yoyo munnaddiini yennyini atuukiridde kaakati mukulu Alajabu bandi bubi nyamanvundu eribwa wa mwoyo olwaleero mwoli mu ntebe mwotudde mulimu abali wano wonna amaaso era abatulaba ng'embeera eyo bagiyitamu ate bo ne batasonyiwanga ggwe bwe wasonyiwa kati simanyi Allah kye yandeetedde simanyi kugezesebwa kwendimu kaakati ng'ate waliwo n'olyo akati akulabako essaawa zino ng'ate naye ye yamusibye busibi mulangira okimanyi nti muyinza okuba abooluganda nga muli basatu naye nga ababiri ba mukwano ng'omusi wa mukwano obeera ne muganda wo bwe kiri naye ng'ate mukwano gwo ebintu ebyo abantu tebabyawula kakati kitegeeza nti omuntu yenna bw'obeera n'eddiini mu mutima oyanguwa mangu okusalawo ki kiteekeddwa okukola ate era nkubiriza mikwano gyaffe bannyinaffe abali eyo abaami abali eyo bw'obanga ogenda okukola ekintu kyonna sooka weebake ekyabugazi oteeke amazzi mu kamwa weebaka ekyobugazi nga mwegali amazzi ago togamira naye gajja kuggwa mu kamwa nga gagenda gokka nga tomanyi ngeri gye gagenze naye gano agenda okuggwamu ng'omaze okusalawo ekyokukola tokolanga kintu nga teweebuuzizza sooka weebuuze ofune ansa oluvannyuma olyoka okola ekintu ekyo n'olwekyo tujja kudda olunaku olulala ate tugyogereko n'okwongera okugigaziya obulamu bwe bunabwe abakomentinga mukomentinge ate musubscribinge buli kimu kyonna tujja gendera tukiddamu nga bulijjo nze omulangira basamula owammwe sebo weebale kujja